Victoria University. We are so excited to have you as part of our student fraternity. Very happy, ndi musanyufu kuba nalina ekisuubizo kye nalina kola eri family yange with all the people abali banjagaliza nnyo going ahead with my studies. So ekisuubizo ekyo oba promise yabadde ng'enfollowing nge manja because nalina esuubiza nti once I break through into the music industry ngenda kuddayo nsome. So mpulira bulungi right now nti not only nti nzizeeyo nga student but nzizeeyo still as an ambassador. So it's a pleasure to me. Era owanguzi budde eri ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda. Nali maliriza when natandika music nali maliriza my senior 6 ku Meta SS Elgaza when amalira senior 6 yange. Era ba obbies ne ba ogize bange hello. Munaye nange namaze nezayo okusoma. Yadde muyinza okubanga abamu mwamaliriza oba because of COVID abamu temunamaliriza but nange nzuno ngenda kola social work and social administration. Bintu bikwasaganya na bintu mbeera ya bulijjo life ya bulijjo cause nange ndi muntu wa bulijjo so sagadde kwawukana nnyo ku byenkola na kikyendi. Music agenda kusigala nga droppinga mu ngeri yabadde droppinga though ate kati tugenda kuba very serious than even before. Tugenda kuba very serious than before cause ne preparing bulungi nnyo for this year and ebbanga erijja mu maaso awo. So they should just expect the best of me. I'll be working hard for you guys and for myself. I love you and I appreciate you for the support and love. Alright. Nga wembadde nkugambye nti when nali nsuubiza abazadde nabagamba I'll only go back to school nga ndaba ndi able kukibalansinga kuba mu kusooka bali bangamba you can as well go to the university osome nga woyimba ne mbagamba nedda nze ndowooza saa zineno music yetaaga much time and concentration than books. So ndaba saa zineno nina engeri na kibazeemu gye ngendo okukikolamu. I've prepared myself enough for the music career. So nimanye ekyo kukola ekyo mukindekere sikiraba disappointing. I'll never disappoint my people abambirivingiramu and me myself ngenda kufuna engeri gye nkibalansingamu. Of course buli kimu kibeerako n'obudde bwakyo. So buli kimu nja kiwa obudde bwakyo bwe nkyawa ogezanga nonkyawa ogezanga nonkyawa. How are you going to manage music and studies? Nga wembadde nkugambye nti when nali nsuubiza abazadde nabagamba I'll only go back to school nga ndaba ndi able kukibalansinga kuba mu kusooka bali bangamba you can as well go to the university osome nga woyimba ne mbagamba nedda nze ndowooza saa zineno music yetaaga much time and concentration than books. So ndaba saa zineno nina engeri na kibazeemu gye ngendo okukikolamu. I've prepared myself enough for the music career. So nimanye ekyo kukola ekyo mukindekere sikiraba disappointing. I'll never disappoint my people abambirivingiramu and me myself ngenda kufuna engeri gye nkibalansingamu. Of course buli kimu kibeerako n'obudde bwakyo. So buli kimu nja kiwa obudde bwakyo bwe kyetaaga. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.